ekisooka teri sente ntono, teri sente nyingi, teri sente etamala, teri sente emala, teri musaala mutono, teri musaala mungi, teri musaala gumala. Mwabali abalaba abagamba nti ez'omuyindi teziri mukisa, ez'omwalabu teziri mukisa, batubulire ezirimu omukisa zezaani? Mbwe ez'omuzungu. Ez'omuzungu dole eyo mbudole erimu omukisa ne pawundi. Okwerogozanya kyendabye nti ekitubulamu ng'abantu abagenze wabweru era kyetwatandise okukola KHM ne Ministry of Labour ne IOM kyetuyita pre-departure orientation nti omuntu ng'agenda okugenda yeetaaga abeeko n'ebintu oba oliawo byasomesebwa ekimu mu ntegeera yange emirimu giza okuba nga si gyegibuze wabula obuyiiya bw'emirimu bwe butubuze. Omanyi nti waaliko ekiseera nga Uganda ewa Dubai obuyambi nakunyumizaako luli n'omunago twasanga n'obupiira ng'agenda nga ye agenda kufunayo musajja alowooza agenda kudda akoleyo banga ebya badibula abagenda ne bafuna. Okay, bannaffe aba KHM be bateekamu ensimbi mweno programu yaffe nga bwe tuli okutandika okulaba nga munnayuganda ali eyo onnyonnyolebwa omulimu guno. Tuli mu nsi nga emirimu gibuze, tuli mu nsi nga abasomye bangi naye emirimu tegiriiwo, ne weesanga nga buli muvubuka alina kufuluma bweru wa ggwanga oba buli muvubuka abamu ku abo abamu bafulumye bweru ggwanga, abamu bazze mu kyalo ne balima ne babeera successful ne badda mu farming. Naye KHM babirivinga nti bw'oba ng'oli awo ng'olina ekirooto oyagala okufuluma lino eggwanga ogende ebweru w'eggwanga oyiyeeko ebintu ebirala osobola okuba nga ate obeesiga. Mbaleeta ano olunaku lwakutaano n'obuuza ebibuuzo ne bakuddamu ky'obuuza kye bakuddamu. Ndi ne Haji Muhawuya okuva ali mu KHM mwansaba ne muŋŋamba nti Haji alina engeri gy'abannyonnyoleramu ebintu ne mbitegeera bulungi. So y'ensonga lwaki era olunaku olwaleero muleese wali tutuule tunyumyemu ate ensonga era twongere tuzinyonyoke. Haji, assalamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullah. Buuza kuba tulaba n'oluvannyuma tutandikira awo. Abatulaba mwenneeyo ku Cruise Exclusive. Yes. Ne muto wange Arani kana kato kazalidde olwaleero. Birthday yange Haji. Kana kazalidde olwaleero. Kwa quality yange njerabiddeyo mu motoka naye. Tujafuna ekirabo kya birthday. Barakala ofeku. Bannaye mukayozeyoze ka baby cafe kama simanyi kayiza kati okwogera mu lunaku lumu. Mbadde kibadde kingakatako okwogera Haji. Kubanga mbadde nina okukola. Yes sebo. Naye nga sebo happy birthday tusaba Allah akwongera obuwangazi obulungi n'obulamu obulungi ate akwongere n'amagezi osobola okusavinga eggwanga. Alhamdulillah. Olina ekigambo kyoyogeddeko n'ogamba nti emirimu gibuze. Njagala abatulaba abali eyo ne Arani ono tutandika okulowooza ku kintu kino broadly oba mu bugazimukko okusinga kaawo. Ekituufu mu ntegeera yange emirimu giza okuba nga si gyegibuze wabula obuyiiya bw'emirimu bwe butubuze. Creativity yekoze eki yatubuze olw'ensonga nti Katonda bwe yali atonda ensi eno byonna ebigyetaagisa yabikola ki. Muyimbi omu yayimba n'agamba nti kyekiba tunoonya ssente kuba tetumanyi we ziri. Singa waliwo zimanyi wano odde ogenda awo direct n'okola ki. Kati ebintu byonna bye twetaaga mu nsi Katonda yabikola ki. Naye n'atuwa amagezi n'obwongo tuyiye okuba nti tusobola okukozesa ebintu ebyo bituuke ku ebyo bye twetaaga. Ensi ze tutwalamu abantu okukoleramu kati kyakugeeza ku nsi nga UAE namu gye bamanyi kale nga Dubai gyamanyi nga Dubai. Omanyi nti waaliko ekiseera nga Uganda ewa Dubai obuyambi
twabisomako okitegeera naye olwaleero tutwalayo bakozi kukola kubanga emirimu balina miki mingi tebasobola kugimalirawo bannansi emirimu tegibakola ki tebasobola kugikola mingi zibadde Dubai kati okumala emyaka 14 kati naye sirabangako Mwarabu ng'azimba kizimbe ng'akiyimiriddeko akizimba emirimu gyonna gye tukola sirabangako Abawarabu nga bagikola otegeereka bwe tutunuulira factors of production tutunuulira ettaka ne tutunuulira labor ne tutunuulira maybe ne capital n'ebirala naye ekikulu kya labor history agamba nti Uganda yesinze okubeera n'abavubuka era Uganda yekyasinze okubeera ne cheap labor era nsonga lwaki olaba nti president waffe ayita companies zijje kuno zijje n'obuyiiya obuyiiya obwo bukuliyetingewo emirimu abantu bafune emirimu kijjewo ebbula ly'emirimu owulira creativity bwejjamu nti okuliyetinga factories zino ne companies zino bwe buyiiya bwe bugenda okuliyetinga emirimu tusolovinga ebbula ly'ebiki so emirimu si gye gibuze wabula obuyiiya bwe butukoze eki bwe butubuze singa tufuna obuyiiya obutuufu busobola okuyiiya ebintu ebisobola okuliyetinga emirimu ebbula ly'emirimu nerikola ki erigwawo kati tunoonye buyiiya buli muvubuka yenna ali eyo tandika okukozesa obwongo bwo obeeko nekyoyiiya obeeko nekyo tuve mu mbeera y'okusaba emirimu guno omulimu wagusaba ani era wandigunoonyezaawa wabula n'okola obuyiiya n'okulyetingawo ekintu ate sosobola okwemployinga kimanye abantu abataka wansi wa 10 kati singa tufunayo ba Alan Cruise abayiiya ne bayiiyayo ebintu buli omu naemployinga abantu 10 ebula n'ebintu nawe tukyalirina lwaki buli nsonga natugitunuliza gavumenti naye nga naffe individual gwe ng'omuntu okozeewo ki okulaba nti ebbula ly'emirimu olijjawo omanyi nti buli omu alina kyasobola okukola okuggyawo ebbula ly'emirimu tugezezzaako Haji ng'abavubuka tugezezzaako okukola babyala okuvubuka bagezezzaako mu kugezaako mwe muva ki mwe muva ekituufu watandika ekintu kino n'okigezaako n'otuuka mu mbeera n'obeera challenge n'ogira n'okukivaako naye mu kukiremerako noma n'okikola ki kati okugezaako si kyekyo kyokka wabula bitugezezzaako si tubikole ki tubiremereko kwaka nga tubiggyemu omuki obuzibu bwe tulina nti omuzungu yakiyita instant gratification twagala bintu byakufunirawo kaza okola ekintu mwaka gumu olaba myezi 6 na myezi abamu tebaweza nolaba nga tewali kavaayo olowooza nga ekikoze eki but mu kulemerako n'okugumiikiriza obuyiiya waffe bujja okukola ki teri muntu ayiiza kintu kyayiiza n'akifunamu mpozi bino ebyaddiiru but omuntu aba afunye kyayiiya n'akikola ki n'akitambuza of course ne gavumenti yaffe nayo tugisaba nti supportinga abantu abo baleese obuyiiya obweki obuyiiya obw'enjawulo because osanga omwana nga alina ekintu kyayiiza naye olw'okuba abulamu oluusi akasente abulamu omuntu okumuyambako n'abantu okumukkiririzaamu ebiseera ebisinga jesi omuntu ofuna nakyoyiiza awo ne bakubaga nti bakikkiririzaamu ekituka kisobola okukimpingirawo n'oguma n'okola ki n'okiyisaawo so twongere okubeera abayiiya tusobole okusolovinga ebbula ly'emirimu n'okunoonyaako manyi olwo kyebayita imbalance nti tetulina mirimu ate eri balina mingi so n'okunoonyaako abalina ku mirimu emingi tugendeyo ng'ekitututteyo tufuneyo akasente ate tukomewo n'ewaffe eno tupulaningeyo ebintu ebigenda ate okuyambako actually njala tukoleyo sheemu tujje wano nga twogera ku nkuba kyeyo komawo because eri si waffe ne bw'onookola emyaka 10 ne bw'onookola emyaka ate ntero kigamba abantu bw'osukka ku kyeyo emyaka egiwe 4 n'osukka mu n'oyingira 6 ekyeyo kitandika kukunywa waliwo kyakifunamu ekyeyo ekyawa
wonna ensi yonna gyogenzeemu because bw'otuuka bakubina ebyabweru ebya US nti gyokoma okulwayo n'ofuna obutuuze n'ofuna nebiki but kyengamba nti kyongera kukunywa ne bw'ofuna obutuuze n'ofuna American passport egenda kuwa omusaala passport egenda kuwa omusaala kati kyengamba nti kyongera kukunywa nti buli lwogenda mu kyeyo n'obeerayo ebbanga eddene otandika okufiiringa comfortable abadde asula mu ddeeka kati oyagala kupangisiza karuumu apangisizayo karuumu oyagala kufunayo omukazi ofunayo omukazi muzadde akaana olaba nti expenses walimu ng'oli mu company accommodation kati olaba expenses nti almost zitripolinze ate oluusi omusaala tegweyongeddeko kinene nnyo kiri awo kati kewali osavinga katandisa okukola ki kati gyokoma okulwa ku kyeyo gyokoma okukola ki okubeera comfortable n'okusensa notandika bwetereeza nga weetererezaawo awo weweeterereza kitegeeza expenses kukola ki kuba tolinayo ennyumba ya jjajjaawo tolinayo emmere tolina lusuku ogenda kulima mmere kitegeeza expenses eyongera kukola ki akasaala oluusi tekalinnye oba oluusi kalinnyemu katono ate kati saving eyongedde kukola ki kati ogenda okulaba eyatereka luli eri 4,000 ng'ofuna 5,000 ng'osobola mu company accommodation kati ofuna 5,000 olwokuba otandisa okutebenkera expenses ziyingidde mu 3,000 kati ya saving 4,000 kati saving 2,000 oba 1,000 ogenda okulaba nga tokyasobola kudda Uganda kuba kasente tekakola ki ng'oyongeramu emyaka omulala ng'oyongeramu omulala ogekulaba buli myaka 10 oli ku kyeyo naye nga bakubuuza owaayi ewakokozeeyo ki nga terekikoze ekyo so okubeera ku kyeyo ennyo emyaka emingi ekitegeeza nti kwekufunamu ennyo kitegeerekese nkitegedde ako nako baganda naffe abali bakategeere tujja kufuna olunaku tujje nga twogedde ebyo byakulitaaninga omuntu akomyewo atya era bw'okomawo oestablishinga otya yourself here tulina project etuliko ne IOM yeriwa International Organization for Migrants eya United Nations eya project bagiyita reintegration of return migrants abantu bano abakomyewo tuba integratinze batya mu society system baddemu aterere akole because kuba Uganda eno ogivaamu buvi mwaka gumu ogenda okukomawo ng'okutebengera olaba ogivaamu emyezi 5 n'okomawo ne ssente nga weetaaga obuuza omuntu wayi kikola kitya wano kati tukole tutya mu myezi 5 so kati IOM yatandisa project eyo ey'oku reintegration y'abantu abakoze eki abakomewo tujja kubyogera nga tufunye obudde naye katono kenyagadde okukoonako kekoyogedde ak'ebbula ly'emirimu ffenna tubeere bayiiya buli omu baako kyokola ekigenda okuba nti kisolovinga ku bbula ly'emirimu gavumenti yokka tejja kumala naye kankubuuze Haji mukisa omulungi nkulina ate ekyomukisa omulungi tinaye wakubako ekyeyo kyebuwalabu eyo era akasente k'omuwalabu okamanyi 1 mpulira bagamba akasente k'omuwalabu tekawera kalimu ekisiraani simanyi wali okawuliddeko mbiwulira nti tolina kyosobola kukakolamu era abamu ne bagenda neyo believe ngaga tewali maybe kyensana kakolamu waliwo omukyala yazanyanga obuzannyo babuyita oba mboozi z'amalwa baali bakyala kati ebyo biboozi byabalemereddwa manyi buli lwolemererwa ofunayo kita kikonsole ofuna ekintu ekikonsolinga ekikola ki ekyogumirako kati ebyo biboozi byabalemereddwa era ge makonsole ge bakola ki ge makonsole ge beekuba omuwala bwakuwadde sente z'omusaala nti ojidde ku sente mmeka tojidde kakadde akutta akakadde kaakakuwadde kati gwe nsaasaanyaayo ne saving kalicayo sente ezoonoonye kati abantu bagamba wayi sente bazikolamu asanze omwabu tezirimu mukisa yazikugjako gamba tozikuwa nazikugjako nze nange mbira ku internet sente y'omuwalabu tosobola gikola mu kintu bye tugambye nti biboozi by'abantu abalemereddwa nga banoonya ebisubi bye beekwata naye nzirayo e Uganda siina kyenfunye mu myaka 2 abantu ngenda bannyonnyola ki tosobola kujja n'agamba nti bannange mbadde extravagant nga sente nzoonoona
era bwajja wano afuna ekibozibozi kyagenda okwekwatirako asobola afuna tempasa y'abantu bwe batyo bagamba ne wano mu ssente z'abayindi tezirimu mukisa kati ezirimu omukisa zezaani kale tubulire ezirimu omukisa mwabali abalaba abagamba nti ez'omuyindi tezirimu mukisa ez'omwarabu tezirimu mukisa batubulire ezirimu omukisa zezaani mbwe ez'omuzungu ez'omuzungu eyo mbu dola erimu omukisa ne pawundi ne euro funayo abaliyo kansuubiye nti ebizibu byetulaba mu kampala eby'amaanyi byabaye bungereza byaba Amerika era ne kulisi abagagga abali mu Uganda muno oba n'abali eyo gye bali naye yabaki but tuve mu byokwekola ki mu byokwerogozanya kyendabye nti ekituulamu ng'abantu abagenze wabweru era kyetwatandise okukola KHM ne Minister of Labour ne IOM kyetuyita pre-departure orientation nti omuntu ng'agenda okugenda yeetaaga abeeko n'ebintu oba oliawo byasomesebwa ekimu ekisooka culture gyalagamu nti ovudde wano Uganda ogenze Dubai Dubai balina embeera gye beeyisaamu gye tuteyisaamu wano culture differences culture zaawukana tekibaddeewo eno tulowooza tebaddeewo nti culture zaawukana byebine kuzibu tasobola okufuna mu bamaidi nga bagenze Saudi omuntu areceivings omuntu amanyi omuntu azze kukola n'omwana atuuse n'oshimwa kintu tamanyi bwefaanana tagirabanganako okitegeera kati orientation eno etuyambako nti kati waliwo ey'abawala eya training center kati waliwo n'eno gye tuli partnership ne IOM eya individual companies kino kya tekiri mu mateeka tekiri mandatory but ng'omuntu ayagala okuzzaako eri abantu nti kaliwo kyetuyita financial literacy nti esi ogenda kufuna sente naye sente ogenda zikwata otya abantu bakwata sente n'akyamuka bw'akyamuka agenda okumaliriza bw'ate nga sente zikoze eki nalooza nti sente zimuyise mu ngalo naye nga culture ye oba enneeyisa ye yeetedde sente okumukola ki okumuggwako tulabye wano abantu abamansa sente n'afuna sente n'azimansamansa agenda okumaliriza ne bakadama bamanyi omumansa oba abeera ku media bamanyi naye sente okumansa kwe kuno kwokka waliwo n'okumansa nospending ebintu ebitakola ki oweerezako boyfriend ebintu bitali mu makulu onaosobola okumansizaawo nomansa mu bintu bitokoze eki so kati omuntu bw'agenda nga at least afunyemu orientation ka financial literacy namanya sente zagenda zikwata atya okumuadvisinga teba ogenda okuinvestinga bwofuna akasente ku kasaving otya ospending otya ofunye ddira mu 10 ogenda kuspending otya osobole kusaving otya n'okukuza saving culture eyo so ebyo byebintu ebituletedde okugamba nti sente teziri mu mukisa ono abagamba nti naga nti kakulanga bagamba nti money is evil kugamba n'okulamu ne culture eyo ngaga nti omuntu alina sente bagenda mu nnyanja simanyi biki that mindset the negative mindset about money tesobola kukkiriza kubeera na sente because already olina endowooza enkyamu kuki ku sente kati oba n'endowooza enkyamu ku sente z'abawarabu togenda nakufuna mulimu kuba endowooza yerowooza nti sente ze zirimu obuzibu so sente it is neutral kyere teziri mu buzibu fe abantu fe tulimu obuzibu enkwata gy'ozikwatamu endowooza yo ku sente eri etya ensaasaanyayo eri etya ennyingiza yayo eri etya so tutera okusomesa ebigambo 6 mu financial literacy assets liability expenditure income cash and cash flow kati bw'oba totegeera bigambo bino 6 bulungi kubitegeera mu ntegeera ye ey'obuntu ogenda kumaliriza ng'oguza liability ng'ogiyita asset singa nyambye ebigambo ebyo nebibatera mu Luganda kaakati mu Luganda tuyinza okugamba nti asset no nti ebintu ebiyingiza ssente mu nsawo yo buli kintu kyonna kyosobola okukwatako oba kyosobola okukola oba kyosobola okuteeka mu ssente at the end of the day kigenda kuteeka ssente mu nsawo yo tinziguddewo ka mobile money nti I own a mobile money shop
sente nfunako sente omudala gwa chapati zidda nina omudala gwa chapati sente zidda nti asset bye bintu ebigenda okuteeka sente muki ne tubidividinga mu manyi current asset ani ekinyusi kyekino ekintu kyonna ekigenda okuteeka sente mu nsawo yo kino kyetulabagamba nti omugagga oyo alina assets mmeka ne bagamba alina amayumba bwe gati alina emmotoka bwe ziti alina amataka bwe gati bimukola ki bimuleetera sente kati liability ekintu kyonna ekijja sente mu nsawo yo obwenzi togenda kujjayo sente okole ki ogenda kujjayo sente waliwo bazimenyamenya nebagamba this one is this and this but gwe kitwale mu ntegeere nafunafu kyekintu ekifulumya sente kintu kyonna kyogenda ofulumizaako sente tekizza oba oliawo kiyinza okuzza oliawo tekizza naye nga gwe kifulumizza gwe kitwale bwotyo mu ntegeera yaffe esookerwako nti asset ekiro kigenda okuyinza sente mu nsawo yo liability ekintu kyonna ekigenda okuggyako sente sooka okyetegereze kino kitwala sente yes kizitwala wa kizizza nkifunamu ki sooka awo wetegerezeewo nnyo because wewagenda okwavuwaza olowooze nti sente ez'omulabu teziri mu mukisa sente ez'omumindi teziri mu mukisa naye nga goes spending extravagantly bwotyo because tewetegereza biki byospendingirako sente bw'onootandika okubyetegereza notenga n'okubikwestioninga ojja kulaba kino bane sipendingako sente naye tekyetaagisa kino bane kisonero naye tekyetaagisa tekinetaagisa kugula kamotoka kati nga nsobola okulinnya akatakisi ne mbakuneka ensavinga tekinetaagisa olaba bw'onootandika okuscrutinizinga ebintu ebyo ojja kulaba nga liability ezimu otandise ozikola ki ozikendeeza oba oli awo osobola okusavinga akasenteko tome kudda mu ndowooza zamalwa sente zabo teziri mu mukisa sente zabobindi teziri mu mukisa yazikwata nazikugjako kati ekirala expenditure ensaasaanyayo eri etya ntegerekeka income enfunayo eri etya ntegerekeka ofuna sente mmeka ospendinga mmeka osigazaawo mmeka okitegeera bitegerekeke cash flow entambuza y'essente zo zitambula zitya cash flow ne cash byawukana entambuza y'essente zo zitambula zitya ntegerekeka ekirala cash omukwata otya because buli lwetumako sente ebiseera ebisinga money finds its own way but no mutolo nesi kyagukola ki bwoguyina mu kashi nolwesi bwogubera mu kaadi wogera mu banka guyinza okulwalwawo ko kubanga ofunamu ku buzibu ogukola ki ogutuukako so ndowooza ebigambo ebyo byetusinga okusomesa financial literacy nti omuntu bw'ategeera at least ku bigambo ebyo asobola okutandika okwechekinga enfuna ye enyingiza ye ensaasaanya ye ebintu bya owninga are they assets are they liabilities bikujjako sente bikuleetera sente kati bwogenda nga wekenenye ebyo byonna ojja kulaba kino kyabula sezaawo teziri mu sente nti ekyabantu balemererwa okutegeera ebyo kati beekwasa ekyo mu bufunze oba oli awo bw'otunuulira abaana bemututte kubanga njagamba either 90 oba 80% abaana abo bava mu byalo naye no si baana bantu bakulu because namwe mubayita baana nti nina abaana bentwala nina abaana bentwala temutera kugamba nti nina abasajja bentwala nina abakazi bentwala nze nange nkozesa ekigambo kyemutera okukozesa nti bw'otunuulira abantu abafuluma eggwanga ogenda okunoonya emirimu bemutwala percentage esinga obunene abasinga abamu tebakwatanga nakakadde abamu nesalale w'emitwalo 5 agamu atamukwatangako okoleddeko mu bawalabu kuno kuliko abaana bangi abandaba era abanfolowinga nga bwenteeka kuno sho agira apaka lweggwa kuba ambirivingira muntu cruise kyaleese kinyongerako
nja kutegeeza ali eyo atulaba omuvubuka nti oyinza okuba haji omulaba oti ne bwe kijja mu buzito oba kye biyitira assets teyenkana naffe. Haji wakwata otya gwe akasente k'omuwarabu okulaba nga okolamu byokoze right now olina faamu y'obumyu actually oyinza okuba nga e Uganda gw'omu kubakulembedde mu kulunda obumyu n'okuexportinga ennyama y'obumyu ebweru w'eggwanga toli bubi naye ate naawe wakuba ku kyeyo omulabi ali eyo omwana omuwala omulenzi sooka omunyonyolemu ali mu kkomawo leero contract eggwako oli eyo agenda akasente ako akatono miliyoni emu nsobola ntyo okukasaving oba oli awo nembaako nebyenkola nembaako ne bu business otono bwenkola nange nenkyusa obulamu. Kakati Alan kyenjala sooka tutegeere ekisooka teri sente ntono teri sente nyingi teri sente etamala teri sente emala teri musaala mutono teri musaala mungi teri musaala gumala negolowoozaako nagwo tegukola ki. Natandikira ku kisaawe ku Dubai Airports kwa kufananyi bwange abantu bo batereyo babulabe ogenda bompa ku luno Joza Jabusayo oba ne bogenda ku ali Facebook wala bumbe nateka ida kwakati kya bibikula naye bukyaliyo nga nkola ku kisaawe awo twali funanga dira mu 1200 ya mu 1200 je milioni emu emitwala 2 nenkungoko tulina ko kweriisa. I want to give my actual story. Omuntu oba oli awo Allah ayinza okusaasiza omuntu najjamu ekyokuyiga. Nafunanga ddira mu 1200 ogwo musaala gutufuna naye nga ku musaala ogwo olinako okulya accommodation of cost according tebagaba mmere kuliko okulya kuliko okutransportinga kuliko okola ki okwetambuzaako kale company ge transportinga ne ebirala ebyokwebeesaawo. Lwaki nsookedde ku kintu teri musaala guma teri musaala mutono. Nali nkola ku kisaawe nga nkola n'abasirikale ababeera ku screening abambala amasuuti aga bbulu bambala esuuti ya bbulu n'essaati ya bbulu munda abeera ku screening machines ezo. Naye nkola ku central screening awo omu ku basirikale yali mukwano gwange lumu nambuuza mufuna sente mmeka nemuga ntufuna ddya mu 1200 nangamba ekiki nemuga nti gwe musaala funa 1200 nanga 1200 otya nga 1200 okwo gwe musaala gwenfuna kwendya 1200 kwensevinga 1200 nemperezaako n'abeewaka nene mutu wangu nali mperera nemperezaako n'abeewaka nemperezaako maama ne muganda yange nali mperera nemusasulirako school fees nangamba it is impossible tekisoboka nemubuuza kitya nga ye afuna omutwalo gumu 12,000 nangamba dira mu 1200 package ya Etisalat esimu ye nga bono gamba babita postpaid something bwekito ngo ina package esimu nangamba that is my package yani my Etisalat package postpaid ye nga yaliko mwelyo nangamba gwobera wote kwagamba nawulira nga kimukoze eki ategera nga gwobera wotya nemuganda kateno kwezo kwengule mmere kwezo nensavingako kwezo nemperezaako muganda wange asoma nisashako school fees nendabiriyako ne mama wange nanga tekisoboka ebitaka tunabyogerako togwanga awo nga sinnaba twatandika butandisikola that was in 2010 awo around there kati ne njala kimenyamenyera abalabi wano nafuna ddya mu 1200 kati mu rumu twasula twalimu abantu bana nenga twesona ddya mu 15 buli omu nefuna netukona twesona ddya mu 15 bisatu ddya mu ndoza nga 6 netugenda ntugule emmere supermarket ntugule omuceere ntugule obumonde ebiki netustockinga amakoroni biki ebyo netustockinga nga buli omu alina olunaku afumba kati ng'emmere gye tuguze etumazaako omwezi oluusi neefikka nawo okitegeera kyagambye nti omuntu olina okwekenneenya bino weemanye wawooli
nabiki byosobola okukola ki butujjako ezo nenzijjako dira naye nga mpereza muganda wange era asomera Kakiri basasa emitwalo 3 nga mwezi muweza dira mu 10 tamu egenda okuwa nga fees nazo nzikoze eki nzimazeeyo neze nakyeteekako upon myself nti ninawe ensula sente z'emmere ziwedde za fees ziwedde nga at least I make sure that dira mu 7 olwo ndusevinga onto okujjako amawundi ogaa nti zino ye target yange kanetwale nti nfuna dira mu 5 kuba dira mu 5 zaali zimala okubeerawo era nti nakyeteekako nganza omuntu ndifuna dira mu ebyo zino 7 ne ku akawunti sizijjaayo era nga omusala bwe gujja nogenda ku akawunti bwe pa nga ngenda nga nzijjayo 5 nga nsasulako 15 ekyemmere nga nsasulako 10 ekya muganda wange nga ne mama muweerezaako 10 nga nange nsigazaawo obw'okwekuumisa omwezi guwedde good enough nagenda olwamala sina 6 nengenda naye sinawasa naye sina responsibilities endala okitegeera kati ngenda okumalako emyezi 3 oba gyali myezi nga 3 kati before nga sinagenda nali nkola ku nassa era omuvubuka wa mitabidi yanikoleawo kumuza nga tukola ne wala ekya printing kanagenda okugenda nga ebya networking ebyaleeni biki mbikola ki obimanyi kati ngenda tuka ku nateka okusporting opportunities nti abaana bakkirira wansi okusafinga naye basasula dira mu 5 kati awo amasimu ga wifi gali gatandise okujja agamu amasimu gatandise okufuna wifi network providers okugaba wifi kati ngenda mweti salati bambalira package okuinstallinga ku kizimbe burota naki obugaba wifi naki byalinga mudira mu 10,000 nga mazo savinga sene zaninga 10,200 so nenkaleta nze nasoka okuleeta wifi mu Sonapo camp alukusize baitawo Sonapo alo baitawo Sonapo otwali tusule wali camp yaffe ne ku kizimbe kutwaliko nze nasoka okuleetako internet naleta connectinga wire zita mu ttaka netera karota kati abali balina computer nga baleta wire netuzitambuliza okwo paka wetuuka nga ino ogifubitamu wano egende ku internet nena walimu abantu abali baguza amasimu kati galiko wifi agakajje gali latest nga gasobola okugenda ku wifi kati nga mpa aba wifi ku simu n'aba computer nali ntunda 5 eri yali installation fee dira mu 10,000 naye nga buli mwezi sasa dira mwezo zalinga 18 sajukira bulungi eringa package yawo kati nalinako abali ku masimu of course ngo olina okubeera kulumyanga nga olina okubeera oba wifi then aba computer nga batambuza kawaya teka mono kawaya rota iko port natambuza natwala ewuwe so nintandikira okugatta ku musaala then twayinga tukole ennaku 4 nga tukole ennaku 4 off police airport you work 4 days off tukole ennaku 2 misana ennaku 2 kiro nga byali bikyanyuma I think ndoza nakati kikyaliwo because waliwo hours amino okukola temina zisukka kati bazi dividing accordingly ninga tukola from 6 up to 6 ninga tukola ennaku 4 then omule ennaku 4 nokola ennaku 4 nomule ennaku 4 so ennaku 4 zetwali tuwumula nengenda eyo bayitayo Uthman International nenfunayo Chiwaya House twali tuparking engatto ampadira 10,000 so bwinka mu bulalo obwo bwanyamba okugattiriza ku saving nali nina ngenda okujja nga mazeko omwaka gumu olide yange yasooka nakomodoza ne million zalinga 3 mu something nengena nengula take Kakiri netandikirako okugula nensimbako ekibira kya Kalitunzi nakitunda mu covid yawo but like okukitunda kyonna oba okusalamu emiti okutunda emiti yes so bwento bwe natandika but kitandikidde eri kyegambe nti teri musaala gumala bwabula enkwata y'omusaala
omuntu asobola okulivinga obulamu bwonna. Katonda yatukolera obulamu buno nga buli basic. Waliwo omusajja aleka omutwale ewaka ne gumala, omukyala n'atetenkanya ne kola ki? Waliwo omusajja aleka emitwalo 5 ewaka ne badda nga tezimaze. So life is what you make it. Bw'oyagala noga nti I can live ku mitwalo 5 week, tosobola kubeerawo. Sobola. Nsobola. Olwo nagamba nti n'akakadde ng'olunaku tekamukola ki? Tekamumala. So kiri gwe ng'omuntu kyokola ki? Naninga ku airport nga negomba abantu abafuna 13,000 nga nenfuna 3 mba mmaze. Kinaga nti eri musaala guma nga nti nenfuna 3 mba mmaze. Nentuka 3 nenzifuna, 5 nenzifuna, n'omutwalo nengufuna, ninga kasomero zifuna emyezi nga 3 4 5 ngokulanga tezikyamala. Ofuna emyezi 3 5 nga tegutamala kubanga buli musaala gweyongera n'expenditure nga tukola ki? Ng'oyongera. Buli bakwongeza omusaala, abadde asula mu nyumba ey'akakadde kati yagala kusula mu yabukadde 2. Abadde asula mu olaba abadde atambulira mu gundi kati yagala kufunayo kamotoka. Buli musaala gweyongera n'expenditure nga zikola ki? Omusaala gweyongera n'expenditure nga zikola ki? Olaba ogenda gufuna omusaala bagukongere n'expenditure ze olusi anino wingire bigenda kweyongera. Okulaba ngo omusaala gwali olootako gw'esatu okugufuna nga nakati ogufunye wese emyezi nga 3 ate kati babadde nako tegukyakola ki? Nalootako okufuna saale w'akakadde nga kyekirooto neŋŋamba ha nenkafuna mba mmaze nga ne maama bw'abaasaba agamba ne bannaye abaana baffe balifuna ku salalo w'akakadde n'otukakadde n'okafuna. Kale waliwo inflation biki nti luli kyekali kakola kate kakyakikola biki, but it also goes back to our spending culture ne saving culture. Gwe ng'omuntu ospending ote sente zo ebyo bitwogeddeko mukaaga obicekingamukko n'olaba kino kinetaagisa kispendingako oddamu ako n'okola waliwo kyebaita life audit. Oddamu kaawo omwaka ne guggwako newe auditinga ng'omuntu nti guno omwaka nfunye sente mmeka era nzispendinze ntya. Kino kyate kisaana, kino kyate bw'otookola ekyo n'omwaka ogujja gugenda kubeera ng'oguwedde kujja kuba tonna kyoguyigiddemu. Kati kyekiri kyenkugambye nti teri musaala gumala, teri sente zimala, teri kikimala, wabula buli kintu kyonna kiri ffe engeri gye tweyisaamu towards sente ze tufunye. Onyiza okiwunzikira awo okuleka n'ekirala kyo kubanga omwana juzi yambuuza ali Saudi. Simanyi kati tuba twogera ku Dubai, simanyi Saudi bwekikola. Omwana juzi omuwala yankubira n'ambuuza n'aŋŋamba Alan maze emyaka 7 e Saudi naye mmwe abali e Uganda ku busente bwange olowooza bwe nkomawo nsobola kukola ki? Nambuuza bwe nkuwa sente zange golooza tulina kye tusobola okuyiiya. Naye sente y'abo abaana nze oluusi bamintano gi risking some business. Naye mmwe abali mu system abaana bano bakole batya? Eri omwana gwe watwala ng'ali eyalunirakonda ali myaka 4 yeebuuza bw'akomawo wano akole ki? Twogera ku mwana w'e Saudi, sina mwana mulala gwe njogerako, njogera ku mwana ali mu Middle East naye specifically Saudi. Kiki gwe kyolowooza ekiri ku ground ne kasente komanyi obulungi ke bafuna? Akomawo December. Kigambo kyanekiddeko mu ntandikwa kyabadde kya buyiiya. Ekirala nti olw'okuba nti tetulabye ku bantu bakola bintu, kizibu okuloota ekintu kyotalabangako era kizibu okulowooza ku kintu kyotassociatingiramu. Ntegeerekeka oba kati abaana bano abasinga okugenda 80% ba single mothers bwetunulira mu records
ng'ekigendererwa kye kimututte because kati tuddayo ku bigendererwa lwaki omuntu ono agenda ku ntandikwa y'ekintu nti lwaki wagenda e Saudi ki ekyakutwala ekisaudi kubanga omuntu ogenda okusalawo nti banaye kaŋŋende olina ensonga emabega ezikusindiikiriza okukola okusalawo okwo ntegeerekeka kati ebiseera ebisinga naddala ku bawala abali e Saudi oluusi abamu basingle mothers bambi omusajja oluusi bali mu bufumbo ne bugaana oluusi abamu omuzaddemu abaana bangi tebasoma bambi abamu ki abamu oluusi bali byakunyumirwa mu bunyumirwa n'amaliriza nga afunye olubuto ate omusajja obuvunaanyizibwa n'abusuula embeera bwe zityo nti balina abaana nga ezimu ku nsonga ez'abasindiikiriza okugenda kulaba nga abaana baabwe bali buki era nga ye ekigendererwa kyaga kasita nzimba ennyumba y'abaana bange kasita nzimbira abaana bange ennyumba ne mbateeka mu ssomero ne basoma oba oluusi ne bamaliriza okusoma nakinaki nga bye bigendererwa bye okitegeera kati ekisookera ddala nti buli muntu alina ekigendererwa ekyamutwala bambi tubasaba ebigendererwa ebyo ebisinga birungi naye bwe batuukayo ne badda group influence oluusi ebigendererwa bikola ki ne babivaako nkakasa ekintu ekipushing omuntu okuva wano okugenda mutuufu kiba kiki kiba kirimu omulamwa abantu abamu bagenda alina ka business kabadde akola nagamba kaŋŋende nyongere okufuna akasente nkomewo nyongere mu ka business kano kaŋŋende nyongere okukola kino nkomewo nkole kino malirize kino so kyensookewo ddala okubasaba ekigendererwa ekyo ekyakutwala bambi beera mwesimbu eri ggwe ebigendererwa byakutwala omakinga sure nti at least obifirifiringa ntegeerekekese kati eyagenda nga tolina kigendererwa mwebali anti kati oba nga ekigendererwa kyakutwala wakimaliriza nga kati onoonya kigendererwa kirala because kati omuntu waba ali eri agamba kati nkole ki kitegeeza either yagenda talina kigendererwa yagenda group influence biki yagenda talina kigendererwa oba ekigendererwa ekyamutwala yakimaliriza yakikola nekiggwa kati ayagala kwongera ku birooto afejayo ebirooto ebirala waliwo nakolako interview naŋŋamba nze nagenda kulaba bulabi ki ekiriyo kati bonna mwebali nakunyumizaako luli n'omuna gwe twasanga n'obupiira ng'agenda nga ye agenda kufunayo musajja alowooza agenda kudda akole obanga ebya badibula abagenda kati wona abagenda mu mbeera ezifaanaganako bwe zityo tegereka so yimirizaamu katono kwatamu katono tumulamu katono tukomewo waliwo omwana nti waliwo abagenda nga talina bigendererwa naye waliwo abagenda nga alina ebigendererwa tugeze ekigendererwa nakikola ki nakimalako mu bintu by'emirimu nze gyenkozeeko byendabye buli muntu yenna olina ekintu kyowulira ku mutima nti kyoyagala okukola ala nkiza kugamba olwaleero jangu kutwale mu bulimu because okwagala kukola ki mbwagala lwaki tobukola mbwagala obulimi naye kati oba okyalinamu ekyanaye ne butakyogera bw'oba okyalina naye ekitegeeza tonaba kutuuka kukwagala haji nkubuulira amazima kale sinafuna kapito bulungi ate obulimu bwenjagala okukola saagala kulimayo obutungulu mu kikebe saagala kulimayo kasooli mukisimanyi mu kikopo ekya plastic ekyamenyeka njagala kulima gwenga olimira ku large scale kati natandikira ku large scale uyo wakumawo n'ogwetaka n'okuba kalituuzi ati kati natandikira okuva natandika okukola ngula ttaka ne sente zantwala e Dubai zagula ettaka olw'ensonga biri bye zantwalako bye byanviramu sente nenkola ki wasooka gula bunene ekyobwettaka haji zaliika nga 5 nange ze njagala yiika 5 ati kati kyenkugamba nti sooka onyoze kino kyoliko kikuwe sente osobola okugula yiika enki ate engalo tezenkanankana bwe natandika ate gwe oyinza okutandika osobola okutandika ne yiika 10 osobola
zokutandika ne yiika emu tuve mu bintu bya noonya capital ndyoke ntandike osobola okutandikawo nekoolina katonotono olwo yangamba nti nina kumala kugula ttaka ndyoke ntandike omanyi nti olwo ettaka lyebapangisa nogenda nakupangisa ettaka nolima mulimu n'abantu ng'akoledde awo namala okupangisa sente n'alima final ettaka naba naligwa nodigula nga sente eziriguze azikoze mu ttaka eryo okitegeera ekyokusatu omanyi nti gavumenti erinayo ettaka lyegaba eryobwerere bayita public land lwokuba nti kati bwagabirwa no mu Kampala ate mu Kampala terikyaliwo ne bweyongera yongera ku district eyo ewala eyo public land kyakola ki so tewekwasa nti olwokuba tolina ttaka togenze mu kulima kati ozijja ku mulama gwe mbaddeko gwa nti ffenna abantu buli wamu alina ekintu kyawulya kyayagala okukola okitegeera so sijja kugamba nti jangu okole kyenkola oba jangu okole Alan kyakola of course iza okuba calling you sibweri sibweri you can inspire tekina buzibu era ogenda okubeera inspired omaze okulabako kati nondabako nogaa nti akati njagala ekyo kyekiri kyenkugambe nti tosobola kulota kyotalabangako tosobola kufuna birowoozo bitalimu era ebintu byolaba abantu abali ku kyalo kubakola ogenda kuganga endowooza naye etambuliraawo balima gundi biki balima abakuinspiring era bali mu society eyo era nayo byebakola byogenda okukola ki kati kisookera oba oliawo kwezuula ng'omuntu omanye gwe kikyowulya kyoyagala okukola then ekirala nti ebintu ebyo tugenda okukola tulina okubiyiga bw'otandika okukola ekintu tosuubira tugeze ng'otandisa okukola ekintu ekipya tosuubira mu kutandikira mu kukifuniramu awo there and then abantu bendabyekuba nabazze ne ssente abamikwano gyange ababa banyumiriza bunyumiriza najja ne miliyoni 10 ne bamusomera obusuubuzi ti atusuubule ebijanjaalo natanga okusuubula ebijanjaalo agenda okulaba ssente zivaayo ne bamusomera ekirala nava mu kino ate n'agenda mu kirala ne bamusomera ekirala nava mu kino n'agenda mu kirala awo wona ssente zikola ki zifa naba mu kino n'agenda mu kirala n'agenda mu kirala agenda okulaba akoze ebintu nga 5 asigazzaawo miliyoni kumpi nga 5 ng'anoonya tiketi emuzzaayo okitegeera but ebintu bino byozza okolakolako because omulimu gwonna okugukola kitandikira mu kugumanya bw'osotandika okusuubula ebijanjaalo tugeze oyingidde busuubuzi nanga okusuubula ebijanjaalo first trip esooka egenda kubeeramu more of lessons than okufuna nyaero tubijjawa mbitwalawa mbitambuza ntya wano nsasulawo mmeka wano nsasula mje baani ababigula biki olaba entandiko egenda kubeera mu kumanya so si mukola ki kati bwedda luuto ey'okubiri nga wetegereze ne yasooka olabe biki ono gwe nagulako yanseera nsobola okugula ateko nampa bwati nsobola okugula ateko nampa bwati ono gwe natundira no yanseera season gye natundiramu teyali ntuufu olaba nti buli trip gyokola ogenda oyongera okukola ki okumanya omulimu kati abantu abasinga bino byonna amala okubiyitamu omulimu agutegedde kati ate n'aguvaamu alaba ng'ogutafuna n'agenda mulala naye nga ne gwagenzeemu naye process yemu agenda sooka ategeere dynamics zaagwo oba ntegeerekeka kati kyonna kyoyingiddemu sooka okiwa obudde osooka okitegeere enkola yaakyo kitambula kitya tugeze olina kyoyagala noonya enkola yaakyo olabe kitambula kitya then okiyige bunomala okukiyiga okufuna kugenda kutandikira mu kutegeera kyokola bulungi Alan bwe watandika omukutu guno watandikira mu kugufunamu ssente wabula buli ogenda ng'okola sente nga tezinaba kujja n'ogenda ng'otegeera enkola yaabyo biki kati omaze okugutegeera kati otandise okukola ki okufunamu kasente n'okufuna ku bagagga n'okufuna ku bantu okitegeera kati tolina mulimu gw'ogenda kutandika mu ntandikwa okuleka bino ebya ddiiru nkonectinze noono mpaayo sente biki tugiveemu but n'okutuuka ku level ya connectivity nti osobola connectinga n'omuntu bakuwe ne ssente naye era emabega olina byoba oyiseemu okutuuka ku level eyo kati njagala abantu abaana abali ku kyeyo n'abannayuganda bategeere nti omulimu gw'ogenda okufunamu ssente weetaaga okugutegeera tugambe nti eriyo n'oyo mujja kunsonyiwa nja kukozesa erinnya Kadaama eriyo Kadaama nga omulimu ogwo yagutegeera nnyo begukolera ng'agufunyemu ebirungi bingi naye ng'eriyo omwana atajja kitegeera
waliwo muwala yali wano ku kisaawe yali Dubai yali byali nnyo mawulire nga family mwagala nnyo ne bamukomena nawo najja ku kisaawe namukolera n'embaga biki ne boss we najjirako ne family nejjirako okakasa omwana oyo omulimu ogwo enkola yago yali etya Magida okitegeera kati buli lwotegeera omulimu ogukola tulina n'abaana bali Saudi ekyo lwakwa kyajja mu media biki bakikola ki ne waliwo n'abantu ebitavuddeyo mu media abantu kubitegeera zina family zemanyi ng'omuwala family terina weeraga ne batamutwala bagenda America bagenda wa biki yakataba kagagga visa nga sinekyo kyokka nga ne sente ze yagenderako bazongeza bamuwa ne butiipu bamuwa ne buki olw'okuba nti omulimu agutebenkeddemu n'agukola mu nkola enki teri mulimu gulimu ssente teri mulimu gutaliimu wabula enkola y'omulimu yekola ki olwo batandise emikutu nga gy'olimu ssente zibalemye tebaliiyo waliwo abalina emikutu nga gy'olina nga bafuna ssente okukusinga tebaliiyo n'enzija olwaleero nenkitandika ate ze nekigaana wabula obuzibu si mulimu wabula enkola gye tukolamu omuki yegenda okutufunisa akasente mulimu ogwo oba yegenda tukuba tukikole ki so wenda kadaama ali eyo oba yina omuntu ali eyo ngonna kyagala okutandika kyonna ekisooka goberera okwagalako kikyowulya kyolinamu okwagala kwaye kuyinza okutaba kukwo okwagala kwa alandi kuyinza okutaba kukwo so gwe kyowulira kyolinamu okwagala then genda noonyereza enkola yaakyo bakikola batya okomyewo ne miliyoni zo10 kuba kati anyway lwakuba simanyi naye kale tugeze festive season yiino oli afunye omukisa okomyewo ne miliyoni zo10 sooka otuule lowooza si bwe kiri omunasayansi yagamba nti ebintu byonna mu nsi byakuliyetingibwa they are created twice okusooka kikulyetingibwa mu bwongo then nekimala kyolina mu bwongo nokyakicwalizinga nokirabako ntegeregese omulimu guno gwoliko gwokukola kati wasooka gulowoozaako twava eri nogula kamera nogula nti abantu abakola ekintu kino nange bwe nkikola nsobola okuimpactinga abantu nsobola okukyusaamu kino nsobola okufunamu ekyokulya nsobola ekirowoozo okitegeera noga nti naye kankole kivudde mu birowoozo nekidda mu biki nekidda mu bikolwa so okulowooza ku kintu kyogenda okukola n'okukikulyetinga n'okukiraba butya bwe kigenda okubeera naki n'okufuna ku information bakubuulireko biki bitambula bitya biki osooka okipicturinga okifune bulungi nti kino kyenjagala okubeera eya business bweti bwenjagala ebeere then n'olyoka okikola ki so tova eri nojja olwokuba eno business ekoledde alani naye kankole ejja kukola eno banaga tulina obuzibu obwo olwokuba kintu kikoledde gundi naawe ojjawo oloseero ngaolusi teweebuuziza nakuwayo gwe kikoledde ate gweyagala ojje omukompitinge ofuuke babita batya kompitita mujjawo okitegeera so ekikoledde alani kiyinza obutakukolera ekinkoledde kiyinza obutakukolera ekikoledde kiyinza obutankolera wabula ate n'ekirala lwakuba nti bannayuganda twakyawa okusoma twakyawa n'okumanya doka nti n'ekirala twakyawa ne gavumenti naye gavumenti erina ebintu byekoze oba oli awo ebisobola okutuyambako nagenda ku namukama wange yajja wano nangamba nja omutwaleko ku investment authority yammwe ngabyejabire Pakistan nengenda ku kizimbe kyerabidde bakita business kiri awo olaba olugogo bypass waliwo ebitaala awo kati bona okuyita mu bitaala waliwo kikuba ekyambuka awo waliwo kiri awo kyamyali okumpi nga 7 kyerabidde erinnya lyakyo but ngoyambukidde ku kikubo kya DHL kati olaba bw'ova Jinja Road kwata nga katikati ndoza wali ebitaala nga wakaita mu bitaala bwoti waliwo ekikuba ekivaako ku side ya left olukiwetako bwoti awo waliwo ekizimbe lwakuba kirabidde erinnya lyakyo but kina is it business solution something kiri awo bwekiti it's about business something ndoza bwekityo kuliko URA
kuliko NIRA, kuliko Uganda Investment Authority, kuliko dincho nacho wetaaga about business biri okwo. Ne tugenda mu Uganda Investment Authority nga balina obutabo ba profilinze businesses. Bobo ina milioni 10 osobola kukola business eno. Bobo ina sente bwezi osobola kukola business eno. Bobo ina sente bwezi osobola kukola kino. Bobo ina sente bwezi kugamba Uganda jebiri funa akadde ogende. Kyevudde ngamba nti olwokwati nakenyina nisikimanyi. Oli mukama wange jalanja ku investinga sente mu Uganda ne twalako mu Uganda Investment Authority yammo. Nenjino nemno ku Google nali manye ekyali waneno ku trade gundi nosomba gene nga weri nangamba bava nawo. Ne tuvugana genya ku Google ne tutuukawo. Ne tugenda mu boardroom mvuka wa Mr. Simon n'atugirayo ebintu Uganda yonna bw'oba oyagala kulima kino kikola wano kino kikola wano kino kikola wano kino kitekamu sente bwezi kino kitekamu sente bwezi kino kitekamu sente bwezi bw'oba ogenda mu bonds kino kiri bwe kiti byonna bamapinze out nano gene milioni 10 ne ba advisor bwe bali nga bagenda ku advisinga ku business yonna gy'oyagala okukola bwerere. Oba oli munnansi atali munnansi. Oba oli munnansi atali munnansi advisory services zonna weziri awo. Wallahi nsaba from mukisa ogendewo. Sinti kubira government karango oba biki but tuli ku nsonga nti wala imbadde sikimanyi. Jozo badde okimanyi. Tosobola okujjana ne milioni zo 2-3 milioni zo ogenda n'ogenda mu Uganda Investment Authority n'obabuuza ku sente zenizo milioni 2 milioni zange 10 nsobola kukola ki mu Uganda wano. Ne bakuleetera obutabo mulimu ne calculations ogenda teeka mu kino ogenda gula kino ogenda kola kino bijirere byonna era n'enfunayo ejja kuba bweti. Adesi kimanyi. Eyo banayiga tuleme kwekwasa nnyo wadde gavumenti yonna betugivumamu biki but noonyayeko akakuyamba naawe okole ki because gavumenti eri okutukolerera genda naawe beekole kyokola ki bwerere nsobola nokuwa essimu lwakuba simanyi oba Simon ayinza okuzikiriza okugaba essimu ye bali natuvudde ono nja mukubirako banabakkiriza njikuwe njakolayo nesho ndeyo kuba I don't think so many of my viewers naddala emyaka gyaffe tukimanyi tubali tukimanyi okitege funa olunaku nja kwogerako naye mukubira essimu mwarenjinge akunyonnyola ebintu because watwa n'omusajja nawe almost for an hour bwoba oyagala minerals ziri wano bwoba oyagala kuinvestinga mu kino kiri wano bwoba oyagala mu kino kiri wano bwoba oyagala kuinvestinga mu kino gavumenti egenda kukuwa ne tax holiday bino gavumenti byegenda okuwa gavumenti egenda kuyambako bweti ne bweti ne bweti ne bweti ne bweti. So yenna ali eyo okukubira omuntu essimu odde mugamba ate banjawudde ate ne mugamba akole kino ate n'akola kino oyitayo kono webuuza wewe byabwerere teekamu transport wo genda otuule bakunnyonnyole bwe kigaana sinti byabwerere wabula omusolo gwaffe gwe tusasula gwabikola omusolo gwe bakuggyako ku saati ng'oguze saati naki ebyo bye gusasula so genda olye ku musolo gwo genda wezze bakola ki genda wezzeeko naawe ku kasenteko gavumenti kekusazeeko genda naawe wezzeeko ozzeeyo kukola kamu ono aba yagala kujja mulagire we tuli okitegedde kukuza exclusive kwe tuli ne Haji nga tumaliriza kuba nkimanyi olina okgenda okwata ejjuma nga tumaliriza KHM kikye mulina mu store eyo kuba nakyo kikulu nze mmanyi nti guno omulimu gwe mukola si mwangu ate guno omulimu gwe mukola nze wanyonyola lya kano ngamba bana teri buntu watafiira eriyo n'abafiiridde mu America n'abafiiridde naye eriyo omwana ye ng'asazewo agamba maybe kaŋŋende nkole ndaba obulamu butambula next year kikye mulina mu store ate nakala nga nyongereza kwako koyogedde teri mulimu mwangu ate teri mulimu muzibu alani nga wagenze mu kyalo n'ogamba sina mu kyalo wano mu Kampala oleeta omuntu omutuuza no ku kamera producinga byoproducinga oza kyangu naawe ng'otandika okukola ekyo kyali kyangu so njagala abantu bategeere nti teri mulimu mwangu teri mulimu muzibu omulimu gufuuka mwangu ddi ng'oguddiŋŋanya akaki akabanga ne gufuuka kuki ne gufuuka mwangu oli oli agamba nti guno omulimu muzibu
kitegeeza batagukolanga ku because ffenna bye tukola byali bizibu naye bwe twatandika okubikola ne bifuuka ebifuuka ebyangu ng'oyagala omulimu gukwanguyire gwonna kitegeeza gukole ki guddiŋŋane abaganda bagamba addiŋŋana amawulu yakola ki so nga bwe tugambye emirimu gikyatucyankalanya wano e Uganda naye ate waliyo ensi ng'ate bo obuzibu bwabwe bakozi era nga n'olwaleero tulina omulimu ogw'abavuzi ba pikipiki okuva covid lwe yajja mu UAE Dubai kale omanyi wano abantu bange n'abantu abasinga oli omugamba ogenda wa tingenda UK yewa n'oliwo omugamba ngenda London kitegedde bulungi kakati nezino ensonga bwe ziri nti okuva covid lwe yajja abantu tebakyagala kusocializinga tebakyagala kutambula genda ku grocery otuula awo akamere ne bakakuleetera bio shoppings ne babikuleetera naki so omulimu gwakawiriwiri gwakapikipiki gwe gukutte ensangi zino mu Dubai delivery man era ebiseera biri ebyoddeko emabega babadde bakyajingayo akasente kabadde kasaamusaamu okusinziira ku byetaagisa naye oluvannyuma lw'ennambaazi okulinnya ate abantu ne babula basazeewo n'akasente kebadde basaba kasaamusaamu ne bagala tukole ki because twabagambye nti fe abantu tubalina naye obuzibu tebakola ki tebalina sente kuba ekonomi we yatuuka abantu sente zonna zakola ki so obukwakkulizo bubaddewo bw'essente ne babukola ki naga nti sente zibadde basaba eza driving license nti omuntu agende nga azisasudde nti ajje wano fe tuzimusasulire bw'anaatandika okukola tuzimusalengako mpolampola buli mwezi kwaki twali twabasaba waduli eri omwana abadde alina okweteramu driving license ekumpi miliyoni 4.5 alina ovano ng'agisasudde twagaa nti sente ezo banaye nyingi because otekako miliyoni 4.5 ogateko tiketi naki ziba zigenze naye zino sente za license abantu mwe mubalina omusala gwagenda okufuna kumpi guli mu miliyoni 3 omusala nako emitwalo 55 esente za license paka ozinaggwayo because naye akimanyi kwa license ye yagenda ogisigaza so bakama baffe tubasaba ne bakkiriza sente za license bajja kuzisalirangako eri ng'otandisa okukola so delivery man beetaagibwa so yenna sina delivery man omuntu yenna yena ng'osobola okuvuga pikipiki ng'osobola neba tosobola because olutuuka eri bagenda kusomesa naye ng'olina interest olina okwagala kukuvuga pikipiki because olutuuka eri bagenda kusomesa ng'olinamu ku luzungu ate ng'osobola okoperatinga ani smartphone because location zijira ku Google ani twala tugende biki company egenda kuweewa okusula sente ziri mu miliyoni 3.5 omusaala piki bagikuteeramu amafuta bagisavisinga interview ziri online visa tiketi company egenda be providinga so yenna ali eyo nga luli eri walemererwa olw'okuba nti akasente kaali kagizeegizeemu so osobola okujja wenyagire ku mukisa guno bwereere bwetugamba abantu bategeerewo bwetugamba bwereere oli ajja naga ne transport wange yandeese mumunzirize mwaga bya bwereere munkolereko passport munkebere ne medical munkebere ne kino so bwetugamba nti bya bwereere nti biri ebisinga passport ani byonna kampani egenda kubikuteeramu wabula mulimu akasente kolina okweteekamu ng'omuntu transport akuleeta travel documents zo Interpol ebyo ebintu ebyo olina obikola ki obyekolera oliwo yasasula miliyoni 4 luli okugenda nga bino byakumala kumpi miliyoni ng'emu tola nti kiba kifuza kyabwerere because zi document ezikolako zizo era ozisigaza passport yo era ogenda kugisigaza ndi sure nti bwenvaano nga ngenze kukola mulimu gwa delivery gwe ngenda okukola butereevu sebe ebyo office tubikola era ndowooza bambi badde mu comments nga bagamba abantu bala ku kino ate nze nkola kino ova wano nga visa tiketi byonna bisoma driver era gwogenda okukola kampani gyetukutwalamu ekola ekyo okitegedde then tulina abantu abasobola okuyambako babayita ba life guard nga osobola okuwuga omuntu yenna nga oli muwuzi okola ku swimming pool okola ku beach ba life savers osobola okuwuga
musala gwekadde kamu emitwalo 7 byangu interview eziri ne ba security guards kadde 2 n'ekitundu gwe musala abakola Dubai oteekwa oli senior 6 n'okuddako waggulu because gwetagamu ku luzungu olugumidde so limu ebitegetege ba cleaners abakola ku kisaawe abo tukyagala ddala bangi ddala emirimu egisigadde gyonna weegiri tukyagala bangi ddala ba waitresses ba waiters ba cargo loaders abakola bu warehouse emirimu gyonna gikyaliwo naye nge ogwogamba nti omupya ogweyawukanyeko ku giri gwe gwakapikipiki saavuga piki yekabula muntu yenna nga alina interest atya mulimu gulinga gwa sales kitunzi banga kimyaka 2 contract ya myaka 2 renewable akasente afuna milioni 3 kitundu ongambye shuwa ntuuka gwenkola butifu otuuka gwokola tuuka ate ne banziza mbu owaayi waliwoko ogwa kulongosaako ebimuli mpozi ekyo kiyinza okutuukirawo waliwo abantu abagenda n'atuukayo license n'emulema n'avuga kapikipiki license n'egaana so company erina option negaana nti olwokuba license egaanye osobola okukola omulimu omulala nga mmaze kukkaanya okay kale kinakyo kitegerekeka Cruise Exclusive neyanze nga Haji oba nnyo bayidala Cruise Exclusive kwe tuli Allen Cruise gemanya mbadde ne Haji Muhawuya ensonga kansobire azikuwadde bulungi nnyo kyotategedde mu comment section yawo mukwano buuza toyomba buyombi kyotategedde buuza okunnyonnyola weekuli Haji neyanze nkankuleko ogende mu jjuma ate okwasaganye kubanga essaawa yonna nange naatera okujja ntole shahada tekintu kitambire ddala bulungi nnyo musebe bulungi nkuyinze Esi mukasya kano kankwanjulye mami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda bayina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga bayina n'esina keyboard bayina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks bayina headsets z'abaana bayina smart watch zonna ate nga ziri Origino bayina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Nkwanjulira ekizimbe Future Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Future Kids Paradise ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli kuliko Future Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala Future Kids Corner ebintu byerina season eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Future Hotel and Suites erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate nga abakozi bafaayo nnyo abagole mujje mufune obulamu obupya ku Future Hotel tuli wano ku Entebbe Road bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total kuba ku ssimu 0743-97-17-61 oba 0765-52-00-38 jangu otulambuleko ozuule ekipya. Kikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweeraliikirira
Prem Touch Makeup Studio beba kugumukola obusigo obuwangazi mu bika ebyenjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3, microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5, saako ne combination ya microblading ne microshading. Ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeza amasavu okujjako obusundo, tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kya Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku Note 755 536 697 oba Note 773 878 669. Prem Touch, where beauty meets precision.